Embeera abalonzi ku byalo 6 ebikola disitulikiti y'Ibanda gye bayitamu ebatuusizza okwejjusa ekyabayingiza omulimu guno gwe batafunyeemu olw'abantu bansanga bisibe abeegumbulidde okubabbira ebisolo byabwe. Bagamba nti ababbi bano tebasasola kisolo kyonna kaziba enkoko nga n'abamu bazisalirayo bazibbe wennyini mu kiro olw'ennyama ne bagitunda emisana. N'oboolyawo ente bagira omufaamu ogizagira otiye embuzi bazitwara omwana barana biba omwana ogwire obusesi n'ihango n'obwotari omwina ne bagutwara n'enkoko nekyo batakutwara. Abasuma b'embuzi enkoko okutemera abantu. Embeera eno bagiwangaliddemu ekiseera ekiwerera ddala kyokka bwe gutuuse mu budde buno obw'ennaku enkulu ne gujja bagira. Kandi kaseerizi ezo enyingi ziturumu abasoma nosanga bali abaana bitu b'omuseerizi. Balumiriza nti ababba baana nzaalwa za kitundu era nga babamanye. Abasoma barumu ntibamanya omukala bamutwala poliisi statement negumeriyemu nga buli mwana wananga omwana wananga n'omwana wananga. Kandi babiine groups zikuruga omu bicweka bingi ahakuba n'otakumanya neerega hineezahi kandi kireetera obusuma bwakanya omuseero. Kati abatuuze basazeewo okwekubira endulu mu b'obuyinza nabo bayise olukiiko mbagirawo okusalira ekizibu kino amagezi. RDC wa disitulikiti eno ategeezezza ng'okunoonyereza kwabwe bwe kulaga nti obubbi buno butambuzibwa mu mipango ejjulukibwa wakati w'abalonda ebisolo bino n'ababbi. The racket is hatched by the cattle grazers themselves, especially the managers and those herdsmen. Abatuuze beemulugunyiza ku kya poliisi okukwatanga ababbi bano ate ne babayimbula. RDC agamba nti kino kiva ku batuuze okugaana okuleeta obujulizi obuluma bakwate. Onkokikwata nk'omusuma just akutuba ntumanya munanga n'omusuma bamutwara poliisi ombiro kusata abakwine omuka. Is brought about by lack of sufficient evidence. Sometimes these people take the suspects police and they don't go there to adduce evidence. Abasabye okukomya okwesuulirayo gwa Naggamba bakwatagane ne poliisi okulwanyisa omuze guno era buli mutuuze abeera embega wa munne. Advising all herdsmen and the local security operatives, the LC1s and the team to be vigilant and identify those suspects who are normally notorious thieves to refrain them from suppressing the interests of the grazers because security starts from the LC1 level. Bo abatuuze balabudde poliisi okukola ogwayo bwe batayagala batwalire mateeka mu ngalo. Ndwale bambiki kyangule obundi omuntu akabyamu ebiro 3 onka kitali ekyo abantu nokuza kusangana batwalira amateeka mu ngalo. Nyesiga nka LC1 twatiriyo omuntu ntuba tuyina obukakafu kumara kandi butumanya ngu ntuyamba abantu obutita muntu ogwe ninga obutareeta buzibu omu kyalo. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi y'ebbendowendo lya Rizi gye yafulumya omwaka guno disitulikiti y'Ibanda emisango gy'obubbi bw'ebisolo 37 gye gyaloopebwa wakati w'omwezi gwa January n'ogw'omukaaga nga ku gino kuliko abantu 29 abatwalibwa mu kkooti bana ku bo ne gibasinga.